gabadde Maziga, Miranga na Kwazirana ekalisizo nga baziika omukukunavu Yozefu Tamale Mirundi. Gabadde Maziga Merere, banji boogedde ebikankana, abalala ne boogera ebiwooma, newankubadde oba olyawo waliwo aboogedde ebitali bituufu nga baagadde kufunirawo buyinja. Namutikwa w'enkuba atonnye, era Tamale Mirundi wonna we bamututte mu makaage okutuuka mu kyalo, ebifo byonna bye bamutaddemu enkuba etonnye. Kitegeeza ki? Ogenda kubeera ng'otegeera. Katujjukire ku bigambo bya Tamale Mirundi, ebimu ku ebyo byazaayogera entakera. Tugenda kubeera nga tubitunuulira mu ngeri ez'enjawulo. Njagala kwebazaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero butereevu tugenda kubeera nga tutunuulira Yozefu Tamale Mirundi, mu ngeri y'emu tugenda kubeera nga tutunuulira Jeje Odongo, olowooza omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainyerugaba ate tamuyisizzaamu eggaali? Muhoozi ayisizzaamu Jeno Jeje Odongo eggaali. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira, naye nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda mu ggwanga erya Canada. We twogerera bino, Canada yakamala ab'obuyinza mu ggwanga erya Canada bakamala okugoba abadde ambasada wa Uganda munda mu ggwanga erya Canada amanyiddwa nga Joy Ruth Achenge. Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Kimanyiddwa nti bannayuganda naddala abanoonya enkyukakyuka babadde nga beekalakaasa emirundi mingi nga bawakanya obukulembeze bwa mwami Museveni. Kakati Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda. Munnayuganda munnanga mpuliriza, nzikiriza nkubuuzeeko yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Bannayuganda bareactinze mu ngeri ez'enjawulo ku bikolwa bya Jeno Muhoozi. Ebyo byali mu kwogera ng'akozesa omukutu gwe ogwa X. Bagamba omwana tabanga alina ekizibu, wabula Muhoozi ye avuddeyo n'agamba talina buzibu, wabula alina byayagala okubeera nga ggusa. Bye biki? Tuula tuwaye, oba olyawo ensonga nzikutuuseeko. Njagala kubasaba buli omu gy'oli, sooka owa vidiyo yaffe like muganda wange. Mu ngeri y'emu genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga. Bingi byogenda okubeera ng'olaba, bingi byogenda okubeera ng'onyumirwa. Tusoose n'omukukunavu Tamale Yozefu Mirundi mu kiseera kino gwe baaganzise dda ku bijja by'abajjajjaabe. Yozefu Tamale Mirundi yafa gye buvuddeko awo wiiki eno yennyini, wabula kumpi ku bintu Tamale Mirundi bye yalaama ebitundu nga 75 ku 8 bikoleddwa. Ebigaaniddwa byebyo byokka bye tuyinza okugamba nti nno tebisoboka n'obuwangwa tebigatta, okugeza okumuziika ng'ayimiridde, ekyo kyagaaniddwa. Tebajeemedde bujeemezi kwegamba kiraamo kya mukulu, wabula bagamba nedda kino tekiriiyo mu buwangwa. Yozefu Tamale Mirundi yafiiridde ku myaka egy'obukulu 6. Abaana tetumanyi bameka, wabula yalese abawerako. Njagala kubeera nga nkutegeeza Tamale Mirundi tekisobola kubeera nga tumuwerabira tutyo. Mujjukire omukulu amanyiddwa nga Ismail Access yafa dda, naye n'olunaku olwaleero bakyajjayo obutambi bwa Ismail Access ng'ayogera ku bintu eby'enjawulo, ng'oyinza okulowooza yabyogedde lunaku lwaggulo oba event eyo webeetuukiddewo. Nzikiriza mukwano gwange tutunuulire oba olyawo ku ebyo Tamale Mirundi ebitonotono ebitasobola kwerabirwa bye yakola mu kiseera kye ng'akyali mulamu ku nsi. Yozefu Tamale Mirundi bino bye bimu ku ebyo bye tutasobola kubeera nga twerabira oba olyawo. Kiramu akaseera katono kisalwa era kirokanga omuddo ate kibulanga ekisikiriza ebyo ebigambo ebitabo bitukubibogera ku kufa. Naye mu lugendo lw'ensi luno lwe tutambula buli muntu obaako omukulu ogwoleka. Waliwo ebigambo by'otenyeza kwerabira. Omugenzi Joseph Tamale Mirundi byayogedde bye bimu ku bino bye tukuŋŋaanyiza naawe birabe. Bajja bajja kwabya. Online you have a list. Kankubuulire
Years of people wrong. Let me tell you. There is evidence now. You were fool. No. Tell me. You worried and you were right. Fight with Bwino. You were right. This is written. Since you get up. Now you don't like an envelope. Let me tell you. Now you don't like an envelope. You are playing on my credibility. You got the money from Mengu. Bring another person here. I will explain to somebody this. Wait. Because I will slap you. Bobby Wine has a personal challenging test. Mubulamu. Nebagana okuyimba n'olemerawo. Yakuteka mu kanyumba k'embwa n'olemerawo. Amasasi ya gasi n'olemerawo. Yamuyitako. Notabulira sikando yonna nti oba yalidde zino bw'abaazi yazirya mu magezi. Abakazi abo bagezi nnyo. Abakazi basidi. Bajja kubayo ku lundi olw'ebbiri. Nekantemera emboli mu kasooli bwendifa abaana balirya omanye engwe okutemera emboli mu kapanga kantemera emboli mu kapanga bwendifa abaana baliryanga mbuyeru munde amutemerera mu kasiko mu kapanga k'ekasiko naye muzeeyimiro gyere ewozi baddaye I was struggling on my own. Kitange teyali mugagga nnyo tuli kiwe. I can kill you. If you joke with me, I can kill you. Don't believe your court. I kill you. Ochinjukira bulungi nti Buganda yasooka okufuna obwetwaze. Don't talk that rubbish. Buganda? At your level, you talk that rubbish. Tamale Buganda. At your level. Talking about Buganda independence is rubbish. At your education. That some lawyers did not do law. They did raw materials. There is a difference between law, studying law, and studying raw materials. Sigenda kugamba gwe kambulira abatulaba no okay kale mwenda tumuvuddeko tuli kwende always naye kyolina okumanya Andrew Mwenda y'omu ku babadde ba advisor ba president wa Uganda Paul Kagame ngamba bali abalala yagobeddwa ku mulimu ogwo Andrew Mwenda wera omukulu Tamale tawulira so Tamale emirundi kati manyi awulira bulungi ebigenda maaso tubibalirize ebisebo omaze okuwemula nze bintu byalaava ebyo baliwe bayendera akaboozi ako bakafune omwazi ali mu munna omwana era nze birundi nebonga nti nakuzaalamu omwana sinza kuba nti ngenda mu DNA ogenda mu DNA kitegeeza nti ekikolwa kyaliwo tontwala mu DNA it is something to talk about unless you are fool tiririne tama ogenda nolowooza nti amagezi singa nti emitwe eminene magezi is a fool. Akunange sobola kukeerabira. Oyo ye mugenzi Tamale mirundi kitalo nnyo emirimu gye jaggwa olunaku olwaleero ne bwe bagamba nti kwata ku mubiri gwe tosobola gukwatako bwe bulamu bw'ensi. Mbadde ntunuulira Frank Gashumba ategeezezza nti nammwe abalowooza nti muyina emmundu muyina kugamba ensi eno eyo gye mugenda Tamale mirundi gyagenze fenna gye tugenda wumula mirembe Tamale mirundi. Kale twagala kubeera nga tuvaayo eyo bwe tuba nga tuvuddeyo munnayuganda munnange ampuliriza njagala kubeera nga nkwongerayo mu mboozi endala ze tulina olunaku olwaleero fenna tukimanyi bulungi ndowooza tusooke wa General Muhoozi tusooke tuveeyo oba tusookere ku bagobe tuyinawo abagobe tuyinawo n'abantu abalala katutandike ne General Muhoozi. Olunaku olw'eggulo nakoledde emboozi nga nkugamba nti General Muhoozi abamuli okumpi bamukwateko oba bamuwekebejje dwaki natunuulidde post oba tweet ziyabadde akola ez'okumuukumu
ng'oyinza okulowooza nti omukulu alina obuzibu newankubadde olwaleero atuteereddeyo ate tweet ng'atugamba talina buzibu. Bino ebigambo nabibagambye jjo wabula n'ensi ebitunuulidde. Njagala tusooke tutunuulire abantu bavuddeyo ne bareactinga ku bigambo bya General Muhoozi, naye nze njagala kugamba gwampuliriza guno si gwe gusoose. Mwami Muhoozi yakolako tweet eyasasamaza ensi yonna bwe yategeeza nti agenda kulumba eggwanga erya Kenya, era taata we yakeera kumuyita mu State House amugaana naye mwana gwe kiki ekikuli mu mutwe, kiki ekyakutuukako, n'alyoka amwambula ebitiibwa n'amuwa. Jjukira yali muduumizi w'amagye ag'oku ttaka ndowooza, n'amuggyako n'amuwa ekitiibwa eky'obwa Jeno, n'amuggyako oba oliawo yamuwa ebitiibwa n'amuggyako obuyinza mu kiseera ekyo. Era mwami Museveni yapapalaawo ne yeetondera Kenya mu buwandiike ne mu buliwo n'okuyita ku mikutu gye egy'enjawulo. Kakati olwaleero Muhoozi ng'atandise okwogera byayogera nga tweet ze nakusomedde olunaku oluwajjo, tetumanyi oba mwami Museveni ng'omuntu bino bimuyamba. Era nakugambye byayogedde ku ggwanga erya America, nenzija nenkubuulira tweet zazaakola ng'alumba abantu ab'enjawulo, ne ngamba mwami Museveni taddamu ne yeetonda omulundi omulala ku lwa mutabani we. Tubadde tuli awo ne bannamateeka n'abantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda ne bavaayo ne batandika okubeera nga boogera ku kintu kino. Waliwo eyaŋŋambye anti mwagala ebyonoonese, kanzije mbibawo ebyonoonese. Londola ensonga n'abamanyi amateeka baagala abaliraanye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba bamukomeko ku bigambo byazze awandiika naddala ku mukutu gwe ogwa X. Kino nno kiridde General Muhoozi okuyita ku mukutu gwe guno n'ategeeza nti mukwano gwe era omubaka wa Parliament Michael Mawanda avunaanibwa emisango gy'obulyake. Emisango gino gimuvunaanibwa mu bukyamu era bamulanga bwemage. Gobeera General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwa X basuze beebuuza ekyatanudde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga okussaako obubaka obulumiriza banna NRM okusibako mukwano gwe Michael Mawanda emisango gy'obulyake n'atuuka n'okutwalibwa mu kkomera. General Muhoozi emisango egivunaanibwa Ssaabakunzi w'ekisinde kya PLU Michael Mawanda agiyise gya byabufuzi, naye abamanyi amateeka bagamba nti General Muhoozi yeetaaga kukomako ng'ayogera ku nsonga eziri mu kkooti. Kituufu Honorable Mawanda akyali suspect naye ali mu maaso ga kkooti. Kaakati tukimanyi nti yes abalamuzi bakuba ebirayiro okuwuliriza emisango tebalina kyekubiira oba nga tewalimu kutya, naye ate tukimanyi nabo bantu nti omuntu bw'aba ng'ayogera agamba nti oyo muntu wange bamuwaayiriza bamutaddeko emisango, ebigambo bwe bityo nga biba muntu alina offisi ennene bisobola okuleeta oba okukolera ku mutwe gw'omulamuzi awuliriza omusango. Mutabani wa Museveni yennyini talabawo nti alinayo amateeka agamufuga, ne kitaawe talina amateeka gamukwasisa. Munnamagye yagannyuka Dr. Kizza Besigye n'omubaka wa Kira Municipality Ssemujju Nganda ebigambo bya General Muhoozi tebibeewuunyisizza. Naye mutabani wa Museveni ali mu magye mwagambira nti ayagala ne gavumenti ekyuke, kati takwata emmundu gavumenti n'agijjako. Tumukunde yayogerayo ekigambo kimu kugamba nti Museveni takyusa constitution, bamusiba emyaka 4. Frankly, he should not be the CDF. Munna PLU Michael Mawanda avunaanibwa n'abantu abalala okuli ababaka ba Parliament babiri, munnamateeka ne yali omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyobusuubuzi Geraldine Nsali emisango egy'okwezza ensimbi ezaali ez'ebibiina by'obwegassi. So all this mess simply point to one thing: Uganda urgently needs a reset. Togamba nti tebamukwata olw'okuba wa PLU, naye gamba nti bamuyise ng'amateeka gye gagamba oba n'omusango guwulirwe ku speed. Bw'anabeera talina musango nga bw'ogamba ajja kuteebwa mangu kkooti emwejjeeza. Omwogezi wa NRM Muhoozi gy'alumiriza okuwalana musajja we Mawanda tafunyise kutangaza ku nsonga eno. Nakutegeezezza olunaku olwajjo munnayuganda gwampuliriza ne nkugamba nti nno omukulu ono General Muhoozi Kainerugaba yakoze tweet ne ntuuka okwebuuza buzibu ki obusumbuwa omunene, buzibu ki obusumbuwa omunene w'eggwanga lino, anti munnange ye CDF yatwala amagye. Oyinza okuwakana, naye nali ndaba akatambi ka Calvin Kayanja
ng'agamba nti omukulu bamutwala mu rehab ne bamutereeza obwongo omwenge takyanywa. Ne tugamba tweet zino ezijja okumu wagwan kawanyiiki naye katono nnyo kuddiramu. General Muhoozi yakoze tweet nga zidduka sipiidi kyentegeeza nga nnyingi. Yasoose n'atuwandikira tweet eyasoose ng'agamba nti mukwano gwe Mawanda Michael kwegamba mu kiseera kino musibe naye ng'alangibwa misango gya kubeera ng'awagira ye General Muhoozi. N'agamba nti nno muzeeyi oteekeddwa okukikola, agamba kitaawe. Muhoozi agamba taata. Sebo muzeeyi oteekeddwa okukimanya nti okooye eggwanga lyetaaga kukyusa. Ngaffe abali ku opposition, General Muhoozi agamba ali ku opposition. General Muhoozi wegatte ku Bobi Wine agamba ali ku opposition era ng'agamba mukwano gwe Mawanda bamulanga bya bufuzi. Newankubadde ffenna tumanyi nti Mawanda avunaanibwa emisango egy'obuli bw'enguzi bwe yakulumpanya ensimbi eza Busoga Cooperative, ezo zo tuzimanyi. Agamba Muhoozi nti aba NRM abakulu bali mu kusiba mu mukwano gwe ono ow'ekibiina kye lwa bya bufuzi. Agamba lwakubeera nga bo opposition. Mami Muhoozi ali ku opposition. Yatugamba nti nfa kinensi banankuba emiggo wendi. Kankireko ekyo. Mu ngeri emu Mwami Muhoozi teyakomyawo, yalumbye eggwanga erya America. Bino nabyo bawadde olunaku olwajjo bwe yagitegeeza nti alina okwanguwa okugyevunnama mu maaso ga Uganda yeetonde. Lwaki yagoba Uganda mu AGOA? Era we nabagambidde temwekanga olaba Mwami Museveni ng'avuddeyo yeetondedde eggwanga erya America. Ekyo tekibeewuunyisa kubanga omutabani alina byatinkuula. Teyakomyawo General Muhoozi, yalumbaganye ne mukoddomi we amanyiddwa nga Odrek Rwabogo, omukonkoko ono takyabijjukira. Era wano we nabagambidde nti n'ababbi abasatu omunyago gulabika gwaganye kubanga Muhoozi gwe tosobola kubeera ng'otugamba nti gwe oli muntu mulamu. Kati tugambe mbu PLUC ye NRM. Kakati ono Odrek Rwabogo waliwo ababadde batambuza ebintu nga bagamba nti omukulu Tamale Mirundi ke yafudde yabadde yatuyamba ku Odrek Rwabogo. Bigambo biri ku social media nti omukulu ono abadde ng'atunda ebitundu by'omunda eby'abantu eri ebweru w'eggwanga. Kale nno Tamale Mirundi abadde amukuba buli kadde ke yafudde taddamu ne yeegiriisa ng'ekigotta entula. Abalala bagamba nti accident ezaagwangawo eza buli kadde gye buvuddeko mbu zaali ngenderere nga baagala ebitundu by'abantu eby'omunda organs mbu omukulu azitunde ayina akatale kaazo. Bino si bya kulimba. Ne gavumenti yavaayo negamba wagendewo akakiiko oba kugamba akakiiko kanoonyereze ku baani abali mu ggwanga abatunda ebitundu by'omunda organs ez'abantu. Ne gavumenti yavaayo neteekawo akakiiko oba kakola biki oba bitunda ye w'amaanyi. Naye yagenze mu maaso n'okuba ng'agamba taata we n'amugamba muzeeyi wakutte mukwano gwange Michael Mawanda naye oli comfortable weekubisa bifaananyi ne biggest thief in Uganda, weekubisa bifaananyi n'omubbi asinga mu Uganda. Ayogera ku mukoddomi we Odrek Rwabogo. Muhoozi okumanya yabadde ayokya yalumbye Jeno Jeje Odongo n'amuyisaamu eggaali n'amugamba kati gwe Jeje Odongo oloopa bagambe bagenda kunkola ki? Oloopa bw'oloopera taata n'akola ki? Bagambe Jeje Odongo olega okweyerusa. Gwe boogerako yali luddawa. Oyinza okugamba nti bwe twogera okweyerusa omanyi mwayonooneka bantu mmwe. Muyinza okubeerawo nga njogera ku bayonooneka gwe ng'oli eyo oyinza n'okuteeka n'ogamba sipiika Anita Among nze soora mwogerako nti yeeyerusa. Ekyo kyo boogera ku oyo omukulu Jeje Odongo gw'olaba ali mu kuyita awo bagamba Jeje Odongo kabula Katonda opewa kitanga akole ki? Olega okweyerusa. Alayo Muhoozi Mukama atusaasire totufoga. Wallahi bilahi talahi. Naye singa onootukwata mutujja ki?
yoyo muwozi akuba ennaku zino wabula olunaku olwaleero mwenna abali ku Twitter musobola okgendayo ne mulaba omukulu avudiyo n'agamba siina kikyamu ku mutwe ye kennyini agambe siina kikyamu naye waliwo ebikyamu byendaba nga nina okubyogerako. So ensonga bweto bweri nga tetunnaba kuta General Jeje Odongo okuva ku muwozi kyeyamukoze leka tumwogerereko ddala. Emabegako Parliament ebadde enoonyereza ku embassy ya Uganda wano mu UAE era nga yaleeta ensonga zino mu Parliament yali mukulu Nkunyingi Muwada akiikirira kya Dondo East. Nkunyingi Muwada ng'agamba nti nno waliwo amawulire ge bafuna okuva mu ggwanga okuva mu UAE wali nga bagamba nti nno nga bagamba nti embassy ya Uganda yafuuka kasino era mulimu n'ebyuma ebizannya zaala era ng'agamba nti Jeje Odongo yavunaanyizibwa ku byuma bino. Parliament neteeka ku nninga omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja n'alagira Jeje Odongo lwali lunaku lwakubiri ajje mu Parliament yewozeeko oba nnyonnyole bino ebigenda mu maaso. Jeje Odongo simanyi oba yazze saamulabyeko mu Parliament nene bwe nali nkola emboozi eno nabagamba nti Jeje Odongo nga ddirwe yali mu Parliament naye katusooke tulabe emboozi eno bino twolekera embassy nga tumanyi nti neye Canada aliyo bamugobye. Tumanyi nti no embassy ya Uganda eya wano mu UAE nayo nnaku miranga na biwoobe waliwo be bagobye babawadde essaawa 48. Katusooke wano tulabe ebyuma bikasino eno gyogenda ng'onoonya obuyambi nga agasajja gali mu kuzannya zaala tegafa ku bannayuganda. Londola ensonga n'abamanyi amateeka mbaagala abaliraanye mu ttabani w'omukulembeze w'eggwanga. Mumanyi nti no mbazannyidde endala kanzooke mbaleetere ya Jeje Odongo wano kasino yino. Tayebwa has summoned the Minister of Foreign Affairs, General Jeje Odongo, to defend himself on allegations that he's conducting a casino business at Uganda's embassy in the United Arab Emirates. The summons followed Prime Minister Robina Nabbanja's directive tasking the same minister to come and defend himself. What started as social media allegations on foreign ministers' involvement in casino business in the United Arab Emirates has now turned out to be a matter of national concern, with Parliament summoning the accused minister to defend himself on the floor of Parliament. Reports suggest that they were imported into UAE by the line Minister for Foreign Affairs, Jeje Odongo. The red flag was raised by Shadow Minister for Foreign Affairs Muwada Nkunyingi, revealing that Uganda's consulate in Saudi Arabia has turned into casino. Now housing a casino and the gambling equipments. In a plenary session chaired by Deputy Speaker Thomas Tayebwa, Muwada told Parliament that the decision by the minister to turn the embassy into a casino embarrassed the country, thus demanding an investigation into the matter. The Minister for Foreign Affairs is summoned to appear and make a statement before this House. As well, we want to learn what administrative, disciplinary and diplomatic measures have been undertaken. The Deputy Speaker of Parliament, Thomas Tayebwa, and Prime Minister Robina Nabbanja have directed the minister in question, Jeje Odongo, to come and respond to the allegations next week. Minister mentioned here is also a member of Parliament. Now that you have requested for a statement, I will make sure that he comes here to give a statement over the matter. On Tuesday, right, Honourable Prime Minister, we shall have the minister on the schedule. Okay, eyembeera eyali mu Parliament nga speaker Deputy Speaker Thomas Tayebwa ng'ayita General Jeje Odongo ajje mu Parliament annyonnyole ku bino. Tubadde tukyali awo ate ab'obuyinza munda mu ggwanga wali mu UAE buterevu ne bakwata ku nkoona abakulu mu embassy eno ne babagamba mmwe ne bannammwe mukwate ekkubo mufulume wano mugende Gasiya Bulooro mugende kakati mu nnaku 2 Uganda ba ambassador bali 2 oli owa Canada akomawo nga
bamuwadde akomawo nga 21 omwezi guno bamugambye genda ebyo byekisiru byoli mukola wano genda bamukubye naye nga tuyina foreign minister mu shadow cabinet Nkunyingi Muwada atunnyonnyola enkolagana y'amawanga ne embassies twagala tunnyonnyolemu dwaki bagobye Joy Ruth Achenge gwe bagobye e Canada at the same time ne ekyabadde wano mu ggwanga wano mu UAE. Katusooke tuwulire Nkunyingi Muwada then tujje. President ali munda mu ggwanga erya Canada wadde oli ambassador bamugobye ebiriyo ngenda kubeera nga mbikuwa mu bujjovu. Enkolagana y'amawanga n'amawanga efugibwa endagaano emu ku zo ye Vienna Convention ku nkolagana y'amawanga n'amawanga oba kifute diplomatic relations. Enkolagana eyo n'endagaano ezo ziragira era zirambika nti bwe kiba kizimbe ky'embase tekikola byabufuzi tekikola busuubuzi tekikola ki kati ab'embase babadde bali wabweru wa tteeka. Ekyokubiri ambasada aweebwa ekifaananyi ekyokuba nti teyeekubiira era teyeetaba byabufuzi byawulayawula. Ono ambasada wa Uganda mu Canada Achenge okuvaayo n'agenda ku nguudo naye nga yeesibye yero ng'atibye ebipande ebyayebbawagira n'abiteeka ku nguudo nga nayakola protest okweyisa munneeyisa etasaanidde. Ambasada bukungu era aweebwa title ya His Excellency oba Her Excellency. Ambasada aba mu kifaananyi kisemba waggulu yabanga pulezidenti w'eggwanga mu nsi mw'abasindikibwa. N'ekifo embase weeba kitwalibwa ng'ekifo ekitundu ku ggwanga eddala. Ekitegeeza buli byalina okukola birina obutayingirira mbeera za ggwanga liri. Ku embase asobola okukolerawo n'okucommunicatinga ebya gavumenti ye. Naye ku street z'ensi eyo ate kiba kitundu kya embase. Wabula ku embase kikiba ekitundu ky'eggwanga lyakiikirira era mwasobola okukolera activities ez'eggwanga lye. Naye wabweru wa embase akitakkirizibwa kukolerawo ng'ali mu nsi ye. Ekyakubiri ne waba abaddewo wabweru bamunda akitakkirizibwa kwetaba byabufuzi nga ebyalabiddwako Achenge n'ensonga endala oba oliawo eziri mu record za gavumenti ya Canada. So ebyo ebikolwa bye bimalira ddala kuba yalabiddwako ku nguudo ng'awagisiganya ebigambo ng'akomerera abawagizi b'ekibiina ky'opposition mu ggwanga lya Uganda ne bannayuganda abalala babadde n'amaloboozi ag'enjawulo. Mu nkola eno nga mu ambasada alina kufuna ofunye ebirowoozo byabwe n'abicommunicatingira gavumenti ye bw'abeera Uganda n'abikomyawo eno n'abeeri baba bamwetaaze bamusamoninga nga gy'amunnyonnyola ensonga eno gyetulinako information. Si kudda ku street, si kukwata bipande, si kwekalakaasa. Ambasada abeera Her Excellency, abeera wankizo ate n'eryo eggwanga kasofuluma embase oba oli mateeka gaayo malala bw'ogatyoboola oba otyobodde. So ebikolwa bya Achenge bikontanira ddala ne convention ya Vienna ku nneeyisa y'abambasada era bisaanidde ddala kubeera bikwalifayinga ku ebyo ebigobya ambasada oba omukungu yenna. Naye kibeere kyakulabula era kyakuyiga eri bambasada ba Uganda abalala abamu tebannakwata bakwate nina mu mweyisa bwe mutyo mwe bambasada ba Uganda mwetereeze nga ekizimba tekinasamba ddagala. Okay, oye foreign minister wa shadow cabinet amanyiddwa nga Nkunyingi Muwada kugambya kiikirira kya Dondo East wali ekiteezi yatwala kiteezi awo baganda baffe we baafiiridde mu kubumbulukuka kwa kasasiro. Kale byebyo byali mu parliament byebyo bigenda mu maaso. Otegedde enkolagana y'amawanga amalala public relations n'ebiringa ebyo tugenda kubeera ng'eyo ensonga naye tugikwata tugiteeke ebbali. Bwemanga njitadde ebbali njagala onzikirize mukwano gwange tube nga tweyongerayo. Njagala kubeera nga nkutegeeza president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ali munda mu ggwanga erya Canada. Njagala kujjukiza nti yava wano ng'amaze ennaku z'omwezi 8 ng'amaze okwambala kwegamba eganduula ye emufuula kanso ajjudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayolekera ng'ennaku z'omwezi 9 munda mu ggwanga erya America. Nakutegeeza nti abaasookayo kwaliko Edi Mutwe, Alex Waiso Mufumbiro n'abalala abawerako.
n'abeegattako ng'ennaku z'omwezi 9 gy'abadde mu gye batuuma USA National Unity Convention oba NUP Convention egendereddwamu okutunuulira wa gye bavudde wa we batuuse kikye bazzaako nga NUP ekibiina ekinoonya obuyinza bw'eggwanga Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero bwe mbadde ntunula ku mikutu egy'enjawulo nga gyoleka era nga gitulaga nti alina radio show gy'abadde agendako munda mu ggwanga erya Canada. Kale President tumwagaliza bisima birungi byerere side zeeyo. Njagala kubeera ng'ensonga ngikwata nayo ngiteeke ebbali. Bwe mbanga ngitadde ebbali njagala kutegeeza Munnayuganda. Bannayuganda bali wakati mu kussa gavumenti ya Mwami Museveni tibaabulwa ku nninga esobole okubeera nga etegeera obulabe obubi obuli mu buli bw'enguzi. Naye olowooza betubuulira babiwulira. Nakugambye bano bandi banga si Bannayuganda. Nkyesibako nnyo. Lwaki nkugamba bino? Mukeera ku makya ne mukwata ebipande ne mugamba Anita Among must go. Badde ntunulya Bannayuganda gye buvuddeko nga beekalakaasa, ne ntunulya Bannayuganda mu America, Bannayuganda mu Switzerland awo, ne tunulya Bannayuganda e Canada, Bannayuganda e Germany, e Korea nabalaba gye buvuddeko nga mwekalakaasa mwenna mugamba Anita must go. N'abali awo e Bungereza nga mulaga obubi obulyake obubbi Anita Among bw'atadde mu palamenti y'eggwanga, ne mulowooza Mwami Museveni abiwulira. Ate era njagala ojjukire gwa zangoberera nakugamba nti ebikola gavumenti ya NRM dwadde NRM n'ebikola gavumenti ya NRA biri ebintu bisatu, naye ekisinga obukulu y'enguzi, kubanga abagirya beba abasemberedde omukulu ate nga we balya bamugabirako n'alyoka asirika. Oluvaayo ng'atugamba ngenda kulwanyisa enguzi nga bwe kitabangawo mu Uganda, ne bukya ng'atandika byogera. Njagala owulira ate kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni Bannayuganda nga muli mu kumubanja Anita Among asobole okubeera ng'amukwata ku nkoona ave mu palamenti y'eggwanga Uganda. Kino kyakoze olunaku olwaleero. Tolaba nti n'omwemulugunyo omukyala mu mwaka gumu yazimba amaka agenkana kugamba galinga akamwesi, yazimba olubiri. Mwami Museveni leero gy'abadde, wulira bino. Jeno Yoweri Kaguta Museveni atuuse mu maka ga sipiika wa palamenti Anita Among n'omwami we Engineer Moses Magogo. Wano nno we basoose okwesiba okuyingira mu mbozi ey'akafubo nga bo. Oluvannyuma n'ayolekera mu kisaawe Ebukedeya awo mu disitulikiti y'Ebukedeya ekimanyiddwa nga Kamatura. Yes, ku kyalo Kamatura gye bagenze maaso n'okubeera nga bakwatira ensonga zaabwe ey'Ebukedeya. Wabaddeyo comprehensive, simanya ekisaawe bakiyita comprehensive stadium, kubaddewo okuggulawo mu butongole n'okutongoza emizannyo saidi zeeyo. Mwami Museveni mwe nga mumubanja Anita Among simanya kola biki. Kyaddeko ne mukayumba ne bamuwa ku tuzzi tw'essubi. Anywenyweko omwana wattu. Anita Among yabagamba bw'ati. Yabagamba mwe abali mu kwekalakasa mu designinge muli kubyammwe. Nagamba nayiseeko mu makomera nagenzeko Luzira, actually yagamba Luzira, nenjogeramu n'akulira ekkomera ly'e Luzira by'abashaija. Nagamba nti ne mubuuza waliyo ku space, wakyaliyo ku space. Nagamba space nnene okamala. N'avaayo n'atugamba kati muddemu muwogane nga mukwata ebipande. Kentegedde nti nawo okubasibira weebali mukwata ebipande. Anita Among. Mwami Museveni alwanyisa nguzi. Era enguzi agenza alabe ku matiribona geekolewa Anita Among wali Ebukedeya. Tegedde ensonga eyo. Wabula byonna nga bigenda maaso, Rope Joel Ssenyonyi asinzidde bweru wa ggwanga gy'ali mu kiseera kino yagenda ne president. Nayogera ku mbeera y'abadde olunaku lwajjo mu palamenti ey'omubaka Theodore Sekikubo ne Mathias Mpuuga Nsamba ku nsonga y'obukadde y'akawumbi akamu obukadde 7. Bino bye bimu ku bigambo Rope byasobodde okubeera nga atunnyonnyola
mu mbeera eno. Tusooke tubiwulirize then nzije tweyongereyo. Era kooti nevaayo negamba obuzibu ne kooti yabayambye bo nga bwe balowooza. Kubanga kooti yagambye ntya ekintu kino kyayita mu mateeka. Naye ate omusango gwe gumu kooti y'emu negamba nti ono clerk wa parliament, clerk mu Luganda abeera kalaani. Kalaani wa parliament twagala akangavulibwe kubanga ekintu kino kyali kikyamu ye nga accounting officer teyali kikkiriza. Kakati clerk wa parliament oba oyagala akola eki bannaye? Kuba clerk wa parliament si member wa commission, mukozi wa commission. Era mu kusalawo ku commission teetaba mu kusalawo atula wali ne peni ye n'ekitabo ng'awandiika minutes kye bamugamba kyakola. Kakati mutudde mu meeting naye nga mwali n'awandiika minutes muyisiza directive kikakati mugenda kwegabira sente ye n'atekinga note ne mumugamba clerk sente ezo making sure immediately kubanga minutes agamba with immediate effect ekitegeeza enkeera abantu bano bafuna sente. Muve ku bino babuzaabuza nti bakiteeka mu budget eyaddako naki tebabuzaabuza kyali with immediate effect. Clerk yalina okuimplementing ekyo. Kati clerk agenze na implementing anateeka mu nkola commission kyegambye. Ate kakati musajja wattu bwe bali mu kunenya ate sigamba nti naye atuukiridde nnyo kansubire kinaamuwa ekyokuyiga n'abakozi ba gavumenti abalala nti gwe nga sibo saaba nti bajja kukozesa bakutomeze kujja okubeera mu buzibu. Wakati bano bapolitician baba bamanyi engeri y'okuzanya emizannyo gyabwe oba ne kooti oba naki wakakati kooti egamba nti akakati mmwe bapolitician temulina buzibu. Ono omukozi wa parliament yalina obuzibu. Ekiteeso si ye yakiyisa. Ne ku ssente teyafunako wadde ennusu 10 ezo zennyini ezo. Ayinza okuba yafuna endala simanyi. Naye zino ezoogerebwako akawumbi akamu mu miliyoni 7. Teyafunako zaali za Honorable Mpuuga 5, Sirwanyi Solomon 4, Osia Kampulira 4, Esther Foychani 4. Kati ono si ye yasalawo era teyafunako yadde 10. Naye ate kooti yemu egamba nti kakati akangavulwe. Kati bano abalowooza nti kooti yabataasizza. Simanyi oba tebamanyi kusoma Luzungu kubanga ne bwe tugamba nti kale amateeka togamanyi nnyo. Naye Oluzungu ddu lwangu. Kansubire ekyo kitegeerekesa obulungi. So ffe tukyalemeddeko. Sipiika byagamba nti kakati kooti yasazeewo ensonga enti tugenda gidibetingako. Njagala kumujjukiza owekitiibwa Anita Among. Anjogera Oluzungu, Oluganda lumusumbuwa. You are not Parliament of Uganda. You are the Speaker of Parliament. Parliament is all of us as leaders there, elected leaders. Your duty is to preside. So do not frustrate our fight against corruption because we are not going to stop. So we are insisting we must be able to debate this matter. If they are saying they are innocent, if court is saying legally everything is okay, well, the same court is saying the clerk should be punished. So for us to want to deal with these people politically, if they think legally they are covered. Yes, oyo Europe Joel Senyonyi Basekezi bw'ate bwagenze maaso n'okubeera ng'atunnyonnyola. Wabula njagala kusooka kubeebaza buli ssekinoomu wenna gy'osinzidde okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala okubeera nga weekuumidde ku mukutu guno ogw'ensonga ogw'omuntu w'owansi ddala we tuyisiza eddoboozi eryabo abanyigiriza nga bwe tugamba nti DPTV Uganda, Down People Television, buterevu tuba ku nsonga za muntu asemberayo ddala wansi ku ttaka. Njagala kwebaza buli ssekinoomu gwe ntambudde naawe, webale nnyo, webalire ddala. Mu comment section we tuba tugenda oyogere ku mbeera ya General Muhoozi ali mu normal sense ye kibuzibu ki. Wabula yavuddeyo n'atugamba nti ndisoba bulungi, ntegeera bulungi n'ebyenjogera mbitegeera. Bano abayaaya abali mu buyinza si batuufu. General Muhoozi agamba abayaaya abali mu buyinza bakuze ne bye bakola tebikyagwana. Eggwanga banditulekedde ffe aba opposition ne tukwata mu kintu kino. Generaali Muhoozi Kayinye Rugaba agamba taata. Ati sibatera wano. Rugaba nyini byonna atakuumira mpeera, njagala bankuumire. Mukozese namba y'essimu eyo gye mulaba awo eriko for adverts.
okubeera ng'oyogerako nange mpeereza obubaka twatesezza osooka linnya lyo then n'otubuulira ekyalo n'otubuulira ensonga gy'oyagala tuyiseewo tutuuse eri eggwanga oba abakulu abatudde mu maofiisi okubeera nga bagiwulira era bagitegeera tusobole okubeera nga ddala tuggusa ebyo bye twagala bye tuloota bye twetaaga okubeera nga bigguka eri abakulu bekikwatako ku lwa Katonda n'ensi yange mubeere bulungi mweraba.